Abalabi bafa balungi ku Mabirizi Herbal Products. Nze Musawo Jowe tukomyewo awamu ne Kojja Bone. Tubaweereze olwaleero tuzze ne programu eno y'abakyala so nga ate naawe omwami ali eyo ekkakatako okubeera ng'ogiwuliriza. Omukyala bw'aba alumizibwa ng'oli naye waka naawe tosigala kyekimu mpozi nga gwe tomwagala. Kojja Bone one more time nyogero babuuzaako mugamba mutya subscribe nga YouTube channel no sharingirako ne munno wano tukujjanjaba health tips mweziri nnyo keeping okubanga otulaba obanga muli bafumbo obanga gwe omukyala oyagaliza bbaawo olwaleero ensonga gye tuzze okwogerako nkulu nnyo naddala ggwe eri omukyala either oyinza okubanga omanyi obanga tomanyi naye ku kumanya okwo okutono kw'olina ate yungirizaako na bino eno. Yes, kaakati olwaleero tuzze kwogera ku bizimba abamu kye bayita fibroids. Fibroids twagala tuzinnyonnyoke bulungi ki ekizireeta kiva ku ky'omuntu okuzifuna lwaki omuntu afuna fibroids omulala n'abeera nga tazirina bubonero ki bwendabirako nti kati nnina ebizimba ye owaaye biki bye nnina okukola oba nnina kulya biki nnina kubeera ntya zijjanjabwa ne ziwona bivaayo bitya byonna bye tugenda okunnyonnyoka mu programu eno tubaaniriza Mabirizi Herbal Products. Ebizimba mbadde manyi nti biva ebizimba ebiseera ebisinga abakyala batera okuba ku family planning ebizimba bitera obbatawaanya siwe ki omukyala asobola ofuna ebizimba ng'ali ku family planning so nga ate natalina family planning asobola obbifuna. Omukyala yenna oba kale omwana ow'obuwala eyakula n'atuuka mu mbeera ey'okuba nti olwala nga buli mwezi bwe gujja olwala kale ne bw'oba omiisinze ye mukyala ali mu position efuna ebizimba. Lwaki ndaba nnyo naliko mu ddwaliro recently awo nendaba nga ate waliwo egi y'abaana nga tebeegatta nnyo n'abasajja naye ng'olaba egi nto naye ng'ebizimba bingi ng'olaba nti oli agenze simanyi ebizimba bimuluma kozi ezimu omukyala obubonero bwalabirako nti kati ebizimba mu ebiri ebiseera ebisinga olubuto oba kuluma nnyo kubanga nti abantu babimanyi nnyo olubuto okumulumirira wano wansi naddala mu lower abdomen naye ate nze n'omugongo newunya egiment ente etannaweza na myaka either 2 ng'ate balina ebizimba kisoboka bulungi nnyo nasanga n'omuwala ali virgin recently namusanga awo mu ddwaliro sijja kulyogera but bambi ng'omwana ng'olaba alina ebizimba bagenda ne bamukebera ne bagamba alina ebizimba n'ebiba bikyali bito kijja ku muntu kubanga yeegasse tekiva ku kwegatta eno tishu ekula munda mu ffe tishu kiringa ng'ekintu omulandira bwe gujja ne gukula munda mu ggwe munda eno muna baana zaffe ekizimba ekyo ne kijja waliwo ekikula munda oba outside kuba nakyewuunya nali mmanyi nti ebizimba bikwata bantu bakulu tekikwata muntu mukulu however abantu abakulu chances nyingi okuba nti kibakwata abamu nga kivudde kuba nti tukozesa family planning ez'olutatadde nga tetwagala kuzaala buli lw'obeera n'omubiri guno nga Katonda yaguteegeka nti gulina okuvaamu omwana eggi lino ne lijja ne likula ne lituuka period ey'okuba nti lino beera fertilized linotali fertilizinga ekiseera ne kituuka ne lifuluma olwo nga lyo lyonoonese n'ofuna piizi zo eryo liba liyiseeko gana amata amalala agajja gakula buli lw'oyisaawo ebbanga eddene ennyo katuli kuba naba spacing ennyo abaana n'olwawo ebbanga ddene nga tozadde chances nyingi nti ojja kukola ki ku developinga ebizimba because kino ekintu ekiri munda n'abaana bagikola ngayo erina okubeera mu ki erina okuba n'ekyesitudde erina okuba nga erimu ekintu erina okuba n'omwana so bw'oba tofuna lubuto n'obeera ku family planning ez'olutatadde osobola okufuna ki ebizimba naye ebizimba essanyu weeriri nti basobola okulongoosa ne biggwamu actually tebiggwamu kuba olaba ng'eggi bwe likula nti lino lijja kukula ogende mu piizi lifulume waliwo eddala erijja nga bubeeramu nga bungi ne bino ebintu bwe biba ebiseera ebisinga kizibu kya bimalamu wabula basobola okuoperatinga abagenze mu kizungu ne bivaamu ne babikugjamu era babikulaga n'obbikulaga basobola okujja olulandira nga kuliko ebizimba nga 6 ekinene nnyo nnyo obuddako n'obuno obugiya bwepangako nga buto naye era kisobola okuddamu nekidevelopinga after some time era muggwa omuntu y'omu ebizimba bisobola okuwonera ddala ne muhabo singa abamu tubawa eddagala ne tubawa n'ebitanda ne bakizaala buzaazi oba n'abizaala n'abyerabira nako mu bbaafu
abalala ne babawa eddagala ly'okunywa ne bibeera nga kisobola kyenyigira nga kyenyigira ne kifuluma munda nga ki ng'omusaayi eyo nno sayini n'abamu bagifunako omukyala ng'agenze mu nsonga oluusi okumanya buno olina ebizimba bw'oba tofunye no pain kulumizibwa mulo wa abdomen oba eno wansi ku mugongo abamu n'okufuka okumu nakwo kujja oluusi n'okuzimba olubuto ng'alina omwana ate nga tolulina mulimu okugenda mu nsonga n'obeera nga ozimaze ate n'oddamu oba okujja ne gujja essaawa nga 3 of non-stop ate n'osirika n'olowooza n'okumala nti omaze ate nkya kumakya ne guddamu ako akabonero nako kasaana okwegendereza kubanga oba osuubira okukola ki okubeera ekitegeeza zezo sign and symptoms eziraga nti omukyala olina ebizimba zezimu ku zezo zoyogeddewo ate kaakati kati katwogereko ekitegeeza ebizimba bineeno tebiriiko oba weegasse na musajja oba tonneegatta na musajja oba oli mukulu oba oli muto tebiriiko kasita obeera nga watuuka mu myaka egirwala tuli ku bakyala ogenda mu nsonga obanga omukyala watuuka ku myaka egirwala ebizimba birina chances nene obeera ne chances nene ez'okufuna ebizimba kati omukyala alina kwewala ati okubanga ebizimba ebyo tebimukwata kuba kati nga gwe kati ze mmanye obedde naye tubuuliza omukyala alina kwewala ati ebizimba ebyo butamukwata kati olaba waliwo ekintu ekimu nga kyo kiri nakirali ng'oba kiri mu musaayi tugambe nti famire yammwe mulina kumu akalwadde ka sickle cell musobola okufuna abaana nga bamulina abalala nga tebamulina ne chances are high nti bwe munaabaamu abaana mwe munaaba 80 mu kika kyammwe lwakiri abangi mumwe banaaba balina sickle cells abatono bajja kuba tebalina kati nekino bwe kiri sirinda ngeri gyengenda kugamba nti kati ogenda funa oba gwe togenda funa kiringa kuluma cramps mulimu abaana ab'obuwala abamu oba abakyala nga tebalumizibwa nga bagenda musonga laba bulabi nga kizze abalala ne bimuluma n'atuuka n'okuba nga alina okugenda ku ccupa okukakanya buli obulumi kaakati zineeno bino ebizimba osobola obifuna kubanga nagambye ekisa maaso ekula muneno munda osobola obifuna oba obutabifuna mweyo period ey'okuba nti okyali muwala okula naye ate bw'okula ne tugenda mu myaka 25 okudda waggulu singa oba tonnazaala obeera ku high risk y'amaanyi okufuna ki ebizimba n'ekirala singa oba tonnazaala n'okozesa nnyo family planning actually n'abazadde n'olwala okuddamu okuzaala okitegedde nabagambye ebizimba bino bijja muno munda kubanga byonna abaana katonda yakikola nga kirina okubeera nga kirina kyekiholdings bwe kiba tekirina kyesitudde kigenda kwecreatingira ki ekyakyo kibeere nga kisobola okubeera nga kirina kyekikola ki kyekisitula n'olwekyo abakyala family planning empanvu ennyo mumwegendereze zijja baleetera okukola ki okufuna ebizimba obanga ozaddeko omwana womu 2 3 bazizeeko okwewala ebizimba ebyo bakyala benaku ze bakyagala kuzaako baana omukyala abeera n'omwana omu kale spacing zoke naye si nnyo gebanga si panvu nnyo n'abaana abatazaalangako wali owuliddeko omwana omuwala kangeza ali musiniya fo n'atandika okuba nga yeegatta n'abalenzi neyeegatta nabo nga bakozesa either obuweke bwe bakozesa oba empiso oba any family planning gy'ayagadde agenda otuuka mu myaka egifumbirwa setolinga okubeera n'omwami we ne babeerawo ng'olubuto oluganye kyokka olubuto ne lugaana agenda mu ddwaliro mukebera bakebera oba either enseke ziri blocked oba alina ebizibu nabaana tetunudde gyeyina mu position gyeyina kubeeramu ne bamukebera nga buli kimu kiri fine naye ate ne bakuwa results nga bagamba ono omukyala oba omuwala alina ebizimba mu ndowooza kivako ki kuba nze mbajjanjabyeko naddala abakyala balina ebizimba ng'ebyo naye osanga abawala nga bato kati n'abeera n'obulumi bwa mirundi 2 n'abeera n'obulumi bwa period nabeera n'obulumi obw'ekizimba kale nga tebannamukeberaye kati nze omukyala wanyumizaye sisitimu ye nangamba oba kino wekiti mangu misinde nze omusawo banzirukirawo nemmanya nti katono kino kyekimutawanya nakino kyekimutawanya nowonaagenda mu ddwaliro okukeberera kye bajja okugamba era abasinga obulungi bavaayo nga byetubagambye waneeno ku bye batunyonyodde nga ne mu ddwaliro bibakebedde bye bibaluma balenewe lwaki ebyo byonna banange mwegatteko n'okwegattako nakyo kikulu bane kikendeeza ebizimba lwakuba mwe temukimanyi
mwegatteko bakazi mwegatteko kale ngolese kale gamba nti oba n'okwegatta ng'olumizibwa waliwo omukyala asobola okubeera mukazannyo n'omwami we naye nga buli lwamuyingira ennyo waliwo bayirayo omwami wabeera ng'azannyira ku ngulungulu ne waayingira ennyo buli lwowulira omwami wo ng'akuyingidde ennyo naye nga muli olumizibwa era abaami ne bano eno tension osobola ogiraba buli lwomuyingira ennyo ne yeesika enadda emabega nga tayagala oyingire ennyo it means ayina pain gy'awulira eyo pain omukyalo gy'abeera awulira oluusi baba balina ebizimba naye ng'oluusi tebannamanya yes gwe buli lwe babeera nga bakuyingidde ennyo ng'ali munda nnyo naye ng'owulira buli lwayingira alina kyakwonako yo experiencing obulumi obw'enjawulo weetereeze ekitegeeza kati abaami nga wetuba twagala otesitinga kano mukakulire ennyo musawo gyo wekayogeddeko fuba okulaba nga otuukirako ddala munderi weyeesikamu wati omugamba kasooka enkebere no osooka n'omubuuza bwe yeesika omubuuza owulira obulumi bwonna ajja kugamba ye bw'oyingira ennyo ennyo oba bw'okola bw'oti mpulira obulumi omukyala oyo asaana n'omukebezaako n'ekirala kakati abakyala gwenga gwe okimanyi olina ebizimba byo olina ebizimba tolina kyakikolera olina okufuba olaba nga babikugjamu oba okunywa eddagala bikuveemu kubanga teri muntu abeera nakirwadde nabeera ng'akyagala always and always baba batryinga okubeera nga kiwona omuntu alina ebizimba woba ogenze mu nsonga omukyala ng'olina ebizimba ng'oli mu peas weewale okunywa kafeini weewale kofi oyo bayirawo nescafe n'ebintu bya kafeini nabo babimanye birina engeri gye bigenda okuyamba okulowaringa peas zo zineno zijja kustopinga eko sina birungi akukyali si birungi naye nga mwewala obbirya oba obikozesa nga muli mu peas nga muli mu kaseera k'ensonga n'omukyala era alina ebizimba mwewala eŋŋano bana eŋŋano eyitiridde si nnungi ku sides zombi naye kati omukyala ng'olina ebizimba wewala eŋŋano naye nga wano mulago kubiri wetuli niyaba ekyaki ya Pasaka Kande ate nga kutotala business center awo nawo tusobola okuwa eddagala lyaffe noba nga otererera ddala bulungi nnyo ekirungi kya byonna tenamba z'essimu kwe ziri ku bba yaawo oba okitegera bulungi nnyo gwe omukyala awuliramuko ene pain ene symptom gy'otategeera mu lubuto lwo duka misinde ojje wali ku the plaza Kampala road tusobola okukebera system yonna nobanga osobola okutererera ddala obulungi ekyomukisa omulungi ebintu bye twogerako waneeno tusobola okubijjanjaba buli kye twogerako waneeno bizimba mu bakyala bikoze bita mpozi nga bakulongoosa nnyo waliwo ebizimba bye tutakyasobola kujjanjaba nga tulina kugamba genda mu ddwaliro babikusalemu oba okitega n'ebino ebizimba ebito naddala ebizimba ebiyitiridde ensangi zino mu baana abato ennyo ebyo ebizimba tusobola okuwa eddagala lya abo ebizimba ne bikalira ddala bulungi nnyo n'obanga oli totally good kozi bino byenkugamba true experience ennaku zino eno nvisitinze nnyo amalwaliro mangi nnyo n'okunoonyereza kungi kwenzize enkola but ennamba esinga obuto bannanga abazadde mutuwulirize bulungi nnyo abalina abaana abawala please bannange mufiseeyo akadde mwogere nabo yogera n'omwana w'omuwala bannange fe abalenzi kale tusoke naye omwana omuwala ajja kufuna obuzibu mu maaso eyo ofundikire nga afunye musajja we alina ssente bamukuddize nga omuwala wakusaze so n'olwensonga eyo musawo gyo wayogedde waneno ku nsonga zonna obubonero obw'ebizimba bw'omanyirako nti olina ebizimba olina kubyewala otya kafeini kafeini products tabakolera nnyo mu abakyala asinga kolera ffe baana oba okitegera naye mulimu ababikozesa fe abaami ebintu bya kafeini bannange usanga n'omukyala mu bbala ng'ali mu kunywa what Guinness you guys you ladies tebitukolera nyo waliwo ababikozesa kati bw'omanya buno olina ekizibu ebyo sooka obiteekeko side osooka obyesonyiwemu okulya ennyo emigaati ebintu by'eŋŋano ebintu ebirimu ngambe starch ebintu ebirimu starch enewe naye kati abakyala b'ennaku zino omukyala naye ate waliyo ebirungi kubanga lumonde si mubi shagwe ani gw'oliisa lumonde naawe lumonde ne gonja mukulu oyogera ku mmere okusinga okulya chapati oba okulyawo omugaati olyawo kalumonde n'onywa n'amazzi nga mangi n'olyawo gonja oba oli oyagala kiri nga mungi osobola okulyawo ebyo biba bisobola okukola ki okumala
olaba naye mwennyini gwe olaba naye mwennyini kalumondo ng'okasanze nga bakafumbye bulungi kalumondo akakuumuuka waliwo nejjuuni obukopa nabwo bulungi tubuyita bukopa naye abalala babuyita batya obuyuuni obwo obukaluba ng'ogyeko lino eryabwayise libeera ligonda naye kati buno obukaluba obwo naye ate abakyala era still amayuuni genyini amayuuni totala amayuuni nago si malungi erimu abakyala tegali favored erimu bakyala naye osanga omukyala nga womberwa ejjuuni by the way twogera ku bintu bineeno abakyala bye mulina okwewala okulya okwewala endwadde mu mubiri gwammwe n'abasajja waliwo omusajja gwenza osanga alira ekikomanda yakasuka abakuli kalamba nanyweramu obusupu obulimu ngate nabwo badde tebumala ate natonya amazzi olunaku lwonna osuubira abalungi tuli emulaga okubbiri nga ku kyaki yakakande waneeno okuround about y'okubbiri bw'otuuka gwe kuba essimu tukukimewo mu tawuni mu kibuga Kampala nga gw'owulira tosobola kujja kubbiri tuli awo kulinaana paaka empya ekizimbe bakiyita Total Business Center awamu ne Kampala Road nga yewali branch yaffe ennene omuli machines zaffe ezikebera kakati gwe wenna yeetaaga body check up oba akantu konna gwe bw'owulira kati ako jangu tukukebere tugenda kuwa eddagala lyaffe ogenda kujjanjabwa nammwe abakyala abalemererwa okuzaala nga gwogamba byagaana bannengezezaako buli kimu jangu tukuteeke ku treatment yaffe nga bwe tukumonitoringa mpola mpola. I'm going to want you will conceive era amaka go gajja kuddamu essanyu mubeere bulungi nze musawo Jo. Kojja bone mweraba.